Olulimi ne bw'oba tolutegeera era ojja kukanya nange nti bano bali ku kimu. Twagala Bobi Wine gwe twagala. Tuli Zombo West Nile era nga eno munnange Mukiibi yasazeeko dda ne basajja be amakubo bagayiyeemu ettaka, tebaagala Bobi Wine ayitewo era nga bakoze era bakola buli kimu okulaba nga batwala ne groups ez'abantu abambadde t-shirt za NRM mu butawuni obumu butonotono nga balaga nti nno abantu beeyo baganye Bobi Wine tebamwagala nga bwe bakikola eri mu Ankole region. Naye kwegamba waliwo ebibuuzo bingi nnyo by'okwebuuza. Mukiibi ayagala ki? Mukiibi ayagala ki? Kubanga jjukira nti abamu ku bakolagana ne Mukiibi ababadde bakolagana naye ku konvoyi ya Bobi Wine abo bakwatibwa ku nkoona era babagwamu nti bano bagezezzaako okukola buli kimu newankubadde nga n'obutambi babuteekayo kwegamba nga babuwe editinze mu ngeri ya AI okulaga nti Bobi Wine talina bantu mulaba be basookawo ku makyanga bakateekateekawo ebyoma awo ne bakwata kati ne bagetereza okulaga nti nno eyo laale bwe yabadde nga beerabidde nti laale yadde zibeera live. Naye munnange nga tunaba kubeera nga tugendayo eyo yonna amawulire amabi. Sauda Madada mulwadde era nga bw'olaba obadde bamujja mu kkooti mulamuzi n'agamba basooke bamujjanjabe. Embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akamu era nga bw'olaba mugonvu nnyo Sauda Madada. Ffenna tumumanyi tumusabira asooke. Alright, kakati nga bwe nkutegeezezza nti Mukiibi yasazeeko era olaba nti amakubo nga bw'olaba gonna gonna emmotoka bamulinze Bobi Wine. Eti Mukiibi ye yatusazeeko dda n'abasajja b'emmotoka ndowooza mubiraba eri. Jjajje tutambuza tugenda ziiwangayo buli update nanti kati ekiri eno baagala tuyisa wa Salimu Saleni ene wali amajeege batusalireko eyo. So baganda bange president akyabiganye naye kyekyo ekiriwo baagala tuyisa bo gye baagala. Kakati weebuuza nti Mukiibi ayagala ki? Kubanga ono baamuwa omulimu kati ali ku contract olina okukijjanya Bobi Wine. Abannu balina okukubwa tebalina kuweebwa access wantu wonna. Anange mukatawuni okuyingira katawuni ka bapadde wano ezombo bali mu kuligala ekkubo. Omukulu agenda ayita wano Kyagulanyi Ssentamu Robert wa president waffe tambuza video tukiko buli omu ekkubo bali mu kuligala. Ekkubo bali mu kuligala muganda wange video eno wonagirabira wonna manya nti ekkubo eriyingira mu tawuni eno Zombo bali mu kuligala erigenda mu tawuni y'Epadda. Amakubo mabi gabadde mabi ebbanga lyonna nga mafu. Kakati essaawa eno batandise okuyiwamu maramu ng'ate Bobi Wine alina okubeera ng'ayitamu mbu kati bali mu kutereeza makubo. So nga n'abantu beeyo bagamba bananga amakubo mabi nnyo 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 nnyo. Amakubo mabi tugalabye bulijjo mabi, naye ng'omuntu yeebuuza nti Mukiibi ayagala ki? Kubanga ensonga eyo nkulu nnyo. Nsuubira okuba nga bakyakwata bannuupu ku ttiimu ya Bobi Wine bakyalina be baagalako. Ekifaananyi kyolaba ekyo Hightower wuuyo nga akyaliyo era nga bano abasajja bateekwa okuba nga bakyalina abantu be bakyalondoola era nga bakyayagala okubaako kye bakola okukoseza ddala Bobi Wine kubanga babadde nga bajja bakwata ttiimu ye tukimanyi bulungi nnyo. Naye kati Hightower
gw'olaba oyaawo oyo bakyamunoonyeza ddala kubanga y'omu ku abo be baali basinga okubeera nga baagala era bwe baasalako hotel mujjukira erira baali baagala high tower nga bagamba nti yabba zijjaama zaabwe jaama mbu okujja teebereza okugamba nti musajja yabbye ejjaama zaffe ebijaaminga netiwaaka ebikyankalanya amayengo ga netiwaaka kati nga weebuuza tikakati gwe ate ejjaamu otwala yaki okusabotaaginga kampeyini z'abanno mukama katonda Kolo, and they got for me the best that is here, and I'm happy to have it and at least be able to look in the eyes of the people of Madiokolo. We've reached very late because of the bad roads, so we're not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madiokolo. And tomorrow we'll set off from here to go to Nebi and Zombo. You haven't checked yet that home. Won't you be shocked when you enter or you already find anything inside? Shocked? Why? As long as it has a roof. Yeah. Bobi Wine atetenkanya okufuna wanaasula saidi ze Madiok is it Madiok nti yatuuseyo leeti yasobodde kubeera ng'akuba rali kubanga amakulu gabadde mabi nnyo kati naafuna waasula ne bafuna ekyokulya naye mu kufuna ekyokulya awo nina ekintu ekyanzijidde Dan Magic nga agoya akalo agenda bwe yakawunga ennyanja sebirabangako ebyo oba byennyanja ki kale bwe batyo basobodde okubeera nga bafuna ekyokulya kakati twakitegedde nti ku ttiimu ya Bobi Wine kubeerako ensolima era still teri mukakafu oba muntu ayinza kugamba nti naawe wennyini we bali tewaliwo nsolima ekyebuuzibwa nti bali safe kubanga kati baabo bali mu kufuna kyakulya tetumanyi kugamba kati tokyasobola kwesigamu anyway Chunga tebakitutte. Ekiwunga nga bakikutte bakirya Bobi Wine kennyini yeebegera yeesenera naye waliwo omuntu gwe boogerako ayitibwa Mukiibi Dennis bafaanaganya erinnya ne Mukiibi ow'amagye ayigganya Bobi Wine buli w'alaga era eyatutteyo convoy nga bamugaana okuyita ntusuubira okubaira bwe bakola n'ekyokuyiwa ettaka mu kkubo amakubo bagazibe kakati ekifaananyi kyolaba ekyo oyo ye Mukiibi Dennis ng'ali wamu n'oli Mukiibi ayambadde kiherement era nga bagamba nti yabadde abalyamu olukwe ebbanga lyonna ku ttiimu bamugobako kati oyo bamugoba naye ekyebuuzibwa nti tewaliyo traces endala kuba kati tulaba ebyokulya biri open buli kimu kiri open bamuli ku lusegere nnyo kubanga jjukira nti bano abasajja buli kimu ngero boolaba mu Nuupu nga ekibiina nti baali baateekamu dde ensolima zaabwe kati ne ku ttiimu oba konvoyi ya Bobi Wine bakitegeera nti nno era ne bateekamu ensolima zaabwe kakati obutambi nga boolaba akatambi ako bagezaako bukwata ne babugattagatta nti nga bakulaga nti bino Bobi Wine byabadde bya AI naye nti ebituufu babirina bibiri bo bye balina tewabaddeyo bantu. I'm recording. That's why I was recording. This one. That's why I was recording. I knew. I take this opportunity to thank all of you and to invite the de facto and de jure president of the Republic of Uganda, His Excellency.
closer, my brother. Come closer, my brother. My brothers and sisters in Paida. My brothers and sisters in Paida. My brothers and sisters in Paida. I am very, very happy to see you today. Today you have sent a very strong message to the rest of the people of Uganda. Kakati nti obutambi ng'obwo okwetolwa eggwanga yonna bwebweni gyabadde kiri evident nti abantu bamwaniriza kubanga shows bibeera live ku social media wonna buli wamu we balaga sisobira nti osobola okweditinga live naye kale oba oli awo mu AI kisoboka kubanga nali ndabyeko nga omuntu alaga nga ali live naye ate nga tali live naye simanyi nti nno kati omuntu asobola okukwata ebifaananyi ng'ebyo nga mwe mulina abantu abamugamba ebintu nga biri awo mu buliwo naye ate nga biri fake ekyo kiri awo naye munnange okay tetufuddeeyo nti bo obutambi bwe baagala okubeera nga basaasaanya nga boolabaawo nti bwe batuuka ku makya nga balina ttiimu yaabwe etambulira ku buli waalaga Bobi Wine ne bakulaga nti bano abantu ne bakompeeringa ekifaananyi ekyokumakya n'ekifaananyi mbu bano mbu kye bagamba mbu ekibeera live mbu kya AI naye nze challenge gye nali badde mpa nti aba NRM baali badde bakwatanga live ezo nabo ne bakola omukutu egyabwe nga giri live ne tulaba egyabwe ng'ebigambo bimakinga nga tuli live ffenna naye nga side emu AI side emu si AI so si kutuuka mu studio n'obyeditinga n'ogamba nti AI nga tewatuwadde live naye ate gw'omaze kuddaka n'otutegeeza nga mbu bye byabaddeyo tuwe live kwata live ogambe bannange tuli eno kati Bobi Wine wuno ayogera wendi yes ebyayogera essaawa eno tuli live mulaba tewali bantu kakati awo obubuya bwe bageza kukubeera nga balaga naye nga weebuuze nti bafaaki baagala kulaga nsi nti Bobi Wine tabadde n'abantu era obutambi tubadde nga tubukola n'obujulizi tubulina okitegeera kakati ebyo byonna bubonero obulaga nti abasajja bano balina ekirala kye bapulaninga era akalulu bakulaga tekajja kubeera free and fair bwe bubonero obulaga era munnange tugenda mu protest vote ffe tugenda kusuula akalulu nga tukakasiza ddala kye tulonda era buli munnayuganda agenda osuula akalulu newankubadde nga munnange abampembe baatandise dde okubeera nga balaga obubonero n'obutambi banasobodde okubeera nga baburikodinga bo bennyini beerikodinga nga balaga nti nno tugenda kubatta tugenda kukola kutya ne bamala ate ne babukwitisizinga nti mulaba kye bagenda otukola kale kambasiibulire wano tusikane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talaaga nga bulijjo akuume